Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Omugeji ng'ennyugunya zuula katuzuule neevuga. Dennis. Ese. Jiye maliko. Aina joga. Bigana bitya. Uliao. Webase. Minga sawa zino budi bwakededo kyebase. Siye ni base. Ono wamuntu omugeji ng'ano ku Beat FM. Ese. Oya kuzuula. Ya kuzuula mukama wange. Oli waawo. Ndiwa no nammere. Nammere. Pozi nammere kiyisaidi ki? Mpererwe. Mpererwe. Oya kuzuula ani? Omuntu. Tuludde ebbanga nga tuperera muperereza. Kuva 2023. Kuva 2023. Simusinkananga kale coincidentally yali akubalongo namba nafuna enamba yange. Ne mugamba amazima nesinze gwonoonya nendowooza nti kiwedde naye nasalawo nti tukitwali easy tusubanga tunyumyamu friends just kwatagana. Wavaawo nangamba yagala kunsisinkana. Mpulira ndabako live. Kati bifo kunsinkana nasabangayo 5 mutwalo obungamba muwa. Aba njagala kukulaba. Ndi mumbalala njagala kujjayo nje nawe kale mperere n'omusindikirayo 10 awo. Ngali mbalala. Wangamba ali mbalala. Kone mbozi. Ntakati na musira ke 10. Nambu na kulwagenda okujja n'okulwatuuka n'akubira essimu ng'ali mu bbaasa asimbula ajja. Nenga mpulya ngamba tuli mu kkooti tusewa naye kyo kyangamba nenga mpulya background. Mpulya ngo omuntu alina waatudde nga n'obugenyi bukaaba. Naye ali kiya ne sikimugamba awo. Nefika ngamba wayi. Nenga omutima ne gundi gwali okuntyembuka nti ono si ono. Bwe yamala we yawaayitedde essaawa waayitedde mu ssaawa eyo amukubye essimu nangamba ate tufunye accident biki. Ngamba akawuddemu. Ne mubuuza oli mu ddwaliro ki nangamba yafunye accident ebusegaawo. Adali yangamba kati mba nsimbula nimu kati sesimbula ne mukubaganye ne mugamba kanzijjawo kati nzija. Kati bwaje dakika nanga ate tojja kati ese muzeyi wange azize kati banzizaayo mbala gye ngenda okujjanjabirwa. Dennis. Bino byonna byaliwo ddi ebyo? Kakati byaliwo lasiya. Nkone mbozi. Kakati okufungizaamu. Oyimala okuggwa ne wayita omwezi. Nekitwa ize nyine nakazati newenyiga osente oli bukoze ekina. Bugenze. Naddamu era naye kati kuno ozijja biki sindikayo emitwalo 5 ozijja biki biri biveeko biki nafuna accident wadde gwolowooza nali nkulimba niwa. Bwe nga niyo manyi. Muswaziddemu omwongere ssente. Nezo muteerako. Teyajja teyangamba accident naddamu ku essimu nga takwata. Kakati n'abeeranga awo nga wayita ekiseera ogumaka ne guggwa naye nga bwankubi ambipinga bw'omukubira nga gyagijjako. Kati waali libe naddamu n'akubya mu guno omwaka awo omwezi gubadde gwa mukaaga wano nga gwegwabo. N'akubya ku namba endala n'aŋŋamba yenze nemuga okyaliyo nti nakakati njagala kukulaba nti jangu kati eri embala navaayo ndi masajja. Nga habula ndi bizemu yakujja ku Sande asoka ne muwapu nako lwasooka lwatuuka ne sijja nga nkigenderedde. Naddamu ne musuubiza ne sijja n'ayomba nnyo. Kati olwavaamu ku eno Sande ewedde wiiki eyo yennyini naga kati ejakwesitula kujja bagoganye okujja gyendi. Naye sirika neninda nga neninda nsabe transport teyansaba. Najja yazze yamala najja n'atuuka n'atunulako gambuuze. Toli mufumbo. Siri era mbadde ndudde banasembeyo kuba mulaavu okuba obufumbo 2-2. 2-2. Katolinawo kantu kakubesabeesa nnaku zino. Omuntu buno naye nga weera omwogerabogezi nga kale mbadde sibyagala nnyo kubaze mbadde muntu nga nintoko ne ku baana bange be nazaalako awo n'omuntu omu gwe twayokana naye mabegako. Olina abaana bameka? Nga abaana 2. Obeera nabo? Beerako awo ne mukadde ate nga naye mukadde naye ali wano mugeera abeera nabo. Okay. Kati omuntu bwe yazze ng'afaanana atya? Siye mubi nnyo era yadde siye mulungi nnyo. Kwegamba ng'olaba ayita ku sayidi yo?
ayita bw'aba baddanga alimu omulamu nga siino byakwebuzabuza n'akwekulya muzimu asobola okukola kati bweyajjaawo n'ababeerawo olwesande gwolwo teyasuwa nasuwa era n'addayo simanyi nzirayo ate simanyi nsomesa enkyamumande eminokeyo musomesa tewasaba ku bintu kwebyo yatwagira sayina kitonere kitwakola kiri awo manye mukasoda kammwe ekisobola kyammanyi kyenamu kubanga just bwe yali agenda ensonyi zankwata bukwasi naye nali saagala kukikola enkwata emitwalo 2 awo nenjimuwa agenda awo nakusaawa nga 2 ate bwe yatuuka ebyo nga bukedde ku mmande era nga njagala kukomawo naye nga mu kugenda yali nga yajja kudda ku sata ku wikendi kale ku mmande era kuisuuti njagala kukomawo kambuuze okujja yajja wakaawo yajja kubanga zikati mukujja bwe yakubye essimu nalina omusisinkana nenjagala nze mba musookawo mulabe nga njagala kutunula ku muntu oyo ye nga tannandaba kafirimu nenkafiiramu ngeno tutuukawo oba yantegeera atya ngeno tutambula nti inolaba ate omuntu gwempitaka mpita erinnya ngeno mutunuulira nga alinga atammanyi ategedde oba yali akumanyi namubuuzako nti nokakasa omuntu gweza omiti nga tomumaite omulwanko naŋŋamba nti sijja kulimba sikumanyi sikulabangako ngezaako kunoonyereza naye nga adaga tandabanga nako oba simirabe ekifaananyi kyokuli n'akulaba ekifaananyi kyange yali yakiraba naye nga jese ekifaananyi kye namusinjako kwa kisapu kyali hafwe naye nga tekiri kiri yannyo okugamba nti omuntu omutegeerererewo first eye nanga nti kakifaananyi nti nakiraba kwa kisapu naye kyekyo ekisoba kikutumiddeko ng'ojja wembadde nyimiridde nentegeeramu nti olabikayo kati gwe ye yali yakweza ku bifaananyi bye yali yankwekanye ebifaananyi ekimu kyandeke okulowooza nti oba muyayeyaye ngaekifaananyi kati mu bifaananyi ebisi byeyandagako mulimu kimu kyeyabadde afaananamu era yasobola kubuzaabuza bifaananyi kati oluvannyuma ennyo ebifaananyi kyeyansindikira bitubeera mande n'akomawo ekolo yasulawo waka ekolo bwe yakomawo ku mande kawungeezi yatuuka saawa era zakyo saawa nga 2 yasula era munaye nga bwebimanyi obiteebeera awo njagala awo era saaluwona kyaggwa nekiggwa naye omuntu wamukebitegedde otya nti mutuufu mu bulamu bwe oba kuolwo twagenda netukebera musaayi ku mmande kuba we yajja ekiraawo waliwo eddwaliro kuli okumpi awo amalwaliro gali wano ku mangi nogenda mukebera omusaayi nga lwemalikiriya yesi mufumbo era kati kyannyonnyola nesikikakasa yagamba atya wakati bwe yaddayo ku mmande nanga nti nze nkomawo naye nze njagala kutuulya ddala jakuddawo okujjawo okufumba amangu ago nti kati n'agenda bwe yagenda mumala olwokubiri olwokusatu olwomukaaga n'akomawo naye mukujjako olwomukaaga yajja asitudde buli kifaanana ekikye naŋŋamba azze kubeerawo ko nga wiiki ng'emu yajja n'engoye zonna buli kimu yajja n'engoye zaawo bikimu lubuze nanga nti azze kubeerawo wiiki ng'emu addeyo kati kambuuze ennambola ekyakitya kyakikukolera si bubi naye bwakuba alina kyanfera omanyi kati olaba waliwo omuntu gwotunuulya nagga nti sifumbangako sizaalangako nga bw'omuyitamu owulira omuwala atannafulumya ku 9 ayawukana nnyo ekituufu ddala yagamba tazaalangako era ensonga lwaki ayagala se tulinga ennange mugamba kuwulira amazima mugambe yonazuula amazima kikijja kunnyiiza nnyo sirina bwe yazuulira wakati omukaye bwakigamba te kati ekituufu simumanyi nnyo ddi kubana kirina kyemumanyiko simanyi bewaabwe yadde ye bwali bakubalongo namba ye nayagala tugattirawo collection ng'owulira ddala muli wayagadde yamuwasa empisa zo simu zitabadde buli yesinga bwaba atambudde bwatyo aba muntu gwoyinza okugamba nti oteeka baka naye tomanya nti bayinza otuuka ekiseera ne bakyusa kati simanyi agezaako kwewoonya kubaako kyayisaawo afuneewo akukolera eki njagala mmanyi talina bye yadduse nti fufumbo yabudduseeyo oba yadduse musajja oba baana ajjeyo ogomako ewange yana amanyage singakozesa takiya nsigakozesa takiya kale tovaako beerako toyogera aliso
Takia. Wangi. Jebali. No, jebali. Bigena bitya. Ninzi. Oli bulungi. No. Tonegede dozi lyange. Nasi tegedde. Webase. Nedde. Twakoze. Sikutegedde gwani. Joni. Bejani sikutegedde. Mbanja akulaba. Na akundaba. Kundaze sikutegedde kumanyi. Omanyi. Ndi wano masajja. Oli masajja nokuyogera eddala. Sokolese. Ono kavuma. Kati odo olinda ki? Erambe n'owagijeewo. Omuntu gw'ayagala tasobola kukuula. Nene namba yo nga sigimanyi mu namba z'oyina. Eyo ate njiyine no nga sigimanyi. Nanti oba nkozesezza eno. Kati oliwa? Ndika Mengo, mama yalwala mbadde nze nali najja kujjanyaako mama naye ekyo. Ali mu mbeera ki kati? Agenda atereera. Ki ekimuluma? Musujja gwe gumutawaanya n'alusa. Bannange? Wagenda mangu? Mangu naye era nja kunkomawo. Okomawo ddi? Tumanya baddi naye nga nkomawo. Mu wiiki ejja nga lwakumeka? Yansa kubuula olunaku. Anti gyakulaba. Olinakulaba? Ogwolirudde wato. Ndi mu kibuga ntumenya kumanya ki kyewankola mbadde nina okunoonya buli ango. Ani nakola ki? Obwongo obutawala tabula dda naawe. Ayemekawo. Gwe nno ddaawo gwedda muva mu lwali. Mukadde ali mu mbeera ki? Muli mu kitaana muli waka? Twavudde mu ddwaliro tuli waka. Okay. Oli awo kumpi naye mumpeeko mubuuzeeko. Kumpi naye yeebase bambi. Kale mbadde manyi wagenza mu bufumbo ne ŋŋamba tebantwalako ekyebbeeyi kyange. Bagambye so tinafumbiddwa. Ababadde waka bagambye wagenda bugenzi naye tebategedde wakutte ne ŋŋamba baganya kugamba naye kitufunye eno wa maama. Okay. Mweza akatunda nno. Nkweza akatunda? Kamuwe. Agenda jagenda ozuuka. Mwamuna mukwano gwali. Mweza akatunda. Kale mukwano gwange oba mukakuweereza ate okyoga mukwano. Naye naawe ndeka mujja nisoko bireke. Oyo muko. Kale mbeera bulungi maama mundabire. Yamuteerako. Nina kuteekerako. Olinda. Tamanya gani? Oni. Okay, fine. Kale kandabe. Sebo. Kale bera bulungi. Sebo. Owai. Ndoza Kavuma yalimu yatukota. Kavuma. Kavuma. Cheka yali tasalawo oba. Aka naye yali mulayini awo ayinza okuba ali nsonga awo. Oba gwe Kavuma? Size Kavuma. Size Kavuma sewa. Size Kavuma. Ndozo widi agambye yabagamba yageze wa mukyalo wa maama Ekamengo. Ekamengo adi agamba yo? Ekyo tekiwulira abaana akonti alinayo gwalina. Widi nti agambye ali Kamengo wa maama. Kachiba kitegeeza omukyalo no wamuna etolera muno masajja Kamengo. Kye masajja kyo kituufu taata we gyali. Ekitegeeza bino byonna n'ebyembalala yali muno. Kamengo oba mbalala kimu ku byo. Neyanza sebo bukoze webalire ddala. Kale taata. Kale sebo. Koma ekyo olimpa nga mumaze okuzaala abaana bammwe. Jingo. Kale bye. Kale sebo. Anet eyuke atatya mukazi gwe ntya. Eyageze mu bufumbo ali mukunima nti ali wa maama mulwadde nnyo mpezereza akatunda. Ne bannange Takia enawe obufumbo twe butandika mpola mpola kivamu ne bufuka obaddala oba sikyo n'okuba ku njoke. Omuwulidde Takia, omuwulidde Denisi oba w'amagezi ki akoze atya? Kwale Takia naye tatudde. Ali ku layini. Mukwano we bali kutuweereza. Kale Haji. Kituufu amenyo nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabowa. Ye.
Omwana bw'ati wali mu bufumbo kati alina bubeeramu nga wali ne wa maama we. Naye n'omwana mulenzi nandibadde musaba nti bw'abanga awulira amwagala era nga muwasa anoonye famire ye ey'omuwala mpola agimanye kati amanye entambula ze bw'agamba nti ngenze wa mama wange oba taata wange oba muganda wange nga bonna abamanyiiko nga nawe ataliko munoonya nga alina watandikira omunoonya ye ndabanga atateredde haja tuzigadde haji kasule nkale maama amanya jadi nampunyoone kabowa mukyala muno muwulidde mukyala munnange muwulidde naye abaana ba leero balabye olusoma omusajja alina akasenge nga nti genze kufumbira bw'aba musenzi n'akulya ate kati anaakola atya bannaye abaana bazibu eriyo n'omwami yenyumiza edda nti waliwo yali amwetipangisa ennyumba bwenkoma waliwo erunzi gyawoowo naye nga alina gye yava ewaabwe naye ng'akankukira omusajja amalewo emyezi 3 n'omusajja n'amweta mateeka amatandya ekigadde nyaja tinamponye kabowa nkale munnange alo udinga we bali kuweereza yesebo omwegako Mike chairman w'abavubuka wano Nakanyonyi Kirangira naye mwami Dennis nze ndaba tajja kusobola muwala oyo omukazi oyo kuba ndaba amagezi mangi nnyo tajja musobola afune omulala nkale munnange wangi mukulu Jingo yesebo we bali okuweereza ye ono omuwadde of Uganda kansala yesebo nze omukulu amagezi gembadde muwa kakati engeri gye beefuna mu ngeri y'ekiyaaye funa engeri gya mutetenkanya kuba toyinza kuŋŋamba nti enfuna gye wamufuna ali yekka mukulu naawe oli muntu mukulu engeri nawe gye walinako wo n'agenda naye yalinako ababe ne bakola ki kati gwe funa engeri gy'omutetenkanya omuzza omutima ne bali babadde alowooza abaveeko abeere ng'alowooza gwe nze muwadde obugana mukama akuume mukama